MC Chumi ngaye mundaba owabujjo etosembereza nnyo kamera nawe nja kutuusa okwetondera abo bonna abadde bamanyi nti Chumi afudde. Nja kwetondera okusooka bafaani bange nzizeeko famire yange ti Chumi mulamu. Chumi tasobola kufa mwanfe nga sinazaala. Chumi mulamu nnyo nnyo. Nja kwebaza Mukama olw'okusimatuka akabenje nti nafuna akabenje nekanjasa omutwe n'okugulu kuno nekumenyekamuko. Abambise bonna sijja gamba nti baba batuufu oba si batuufu nabo baatidde olw'okuba nti namaze essaawa 8 oxygen nga ndi mu ddwaliro e Mulago ate nga tebakkiriza abantu bakola ki balindira. Bayibuli erina weegamba mu Luka 3:5 nti abo bonna bakomediani ba Uganda baliweebwa omukisa. Mukisa ki? Balifuna ebizibu ne babisimatuka. Nebaza Mukama nti ndasimatuse saafudde. Ndi mulamu nnyo nnyo. Buli kimu kikola omutima gukola ebitundu by'ekyama bikola. Buli wamu ndi mulamu. Okuggyako okugulu kuno n'omutwe. Nete musawa kubaako bibuzo bye mumbuuza mulinga magazini z'amatako namu. Mukuta bukwasi kamera mulinga batasoma naawe. Kati owagudde kabenje wabadde otegeera. Musawo yaŋŋambye mu myezi 2 ngenda kuba ntegeera nnyo kuba obwongo bwange bwayiseemu omusaayi. Ngenda kweyongera kuntegeera. Obuzibu bwe nafunye nti ebyabaddeyo byonna emabega sina kyenzijjukira. Abasajja abanneebakako olandira sente zammanja abammanja kisi kyabijjukira. Wabadde ovaawo wafunidde akabenje? Ate naate nvaawo kulogiza nnyo kukuma nnyo. Tobuuza gye nabadde nva naawe. Kyogamba bonna bafuna obubenje baba waka nga batudde. Nabadde nva ku Kyakala nga nva ku performinga kuba nze ndi celebrity superstar namba emu. Wabadde ku boda? Ninga bameri batalina mirimu. Wabadde ku boda wa mmotoka? Nabadde ku boda kuba abantu baba bannindiridde emmotoka yange erwawo. Oba bizibu bye bikusumbuwa stress era fulufiga okubanga abadde akunoonya. Fulufiga yani ate blood mubine bizibu byange toteekamu fulufiga blood olw'amannya ag'abantu abamu nga sagala kugongerako kitegeera tosobola kuteekamu ate fulufiga situesi olinga amatako kyogala situesi ya fulufiga endedde accident. Omanyi bavubukamu abamawulire mba batemera byakukola ne mujja nga munoonyereza abaana babagagga mwagala obajjweteeka ate nakwama obuvubukamu obw'amawuliremu. Waliwo ka audio ke wateeka ku akaawunti yo. Wamaze MC Chumi waliwo ka audio ke wateeka ku akaawunti yo olwamaze okukateekayo n'ofuna ebizibu.